This is from Pantilla in the day, Olutalo wakati wa Israel ne Palestine terunazikiza hunting nga wetwogerera Israel ekubye eddwaliro erimu ku manene mu Palestine era nga abalwadde n'abajjanja bawerako ddala 5 batidwa ku PJ The News anka kwali omulungi omwagalwaje kumideko nkwanirizaako mu ddakiika eno yennyini ate ngira nnyongera okukwebazaako gyonna gyotusaako engalo eyo gy'osinzira okuba nga ate okakalabya. Namutikwa w'enkuba eyafudde emba okwosa eggulo mu kibuga Kampala n'emirirano yaviirako okufa kw'abaana 2 oluvannyuma lw'okutwalibwa mukoka. Akabenje akasookera ddala kaali mu munisipaali y'e Nakawa wali eri mu Kirombe Butabika era ng'omwana ono yabadde amanyiddwa nga John Baptist amanya ow'emyaka 7 nga yabadde muyizi ku St James Bina Primary School era nga mutabani wa John Mary Kivumbi. Kigambibwa nti ono yagwa mu mwala amazzi ne gamutwala ng'oluvannyuma omulambo gwe gwazuuliddwa mu Kirombe Zone B Butabika so ng'ate akabenje akokubiri ko kaabaddewo mu bitundu eby'Enansana Katooke Zone A. Omwana abadde amanyiddwa nga Feva Mukisa ng'era ono muwala wa Halima Nakabuye amazzi ge gatwala ng'azannya ne banne oluvannyuma n'abeera ng'ate afiiramu. Ono yalabibwa omu ku bayise yagenda maaso okuba ng'ate ayita poliisi era nga emirambo gyombi gyatwalibwa poliisi mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Kitalo nnyo kitalo ddala. Awo nno wensinziira okukubiriza abazadde okuteeka erisejjogi ku baana baabwe naddala mu biseera eby'enkuba ebeera efudde emba. Mu ngeri y'emu ekikangabwa kyagwiridde abantu ababadde mu kifo ekimanyiddwa nga Kingfisher ku lubalama lw'ennyanja Nalubale mu Bukaya East Zone Enjeru Central Division mu district y'e Buyikwe. Omuvubuka abadde amanyiddwa nga Keremento Cheng atemera mu gy'obukulu emyaka 2 ng'ono abadde akolera ku Smiling Company Enjeru era nga mutuuze w'e Buyikwe okufiira mu mazzi oluvannyuma lw'okugenda mu kifo kino okunaabako ne kojjaawe amanyiddwa nga William Oweri. Weewaawo poliisi yategeezezza nti omulambo gwe gwatwaliddwa mu ddwaliro ekkulu ejjinja okwongera okuba ng'ate gwekebejjebwa. So ng'ate omukyala bw'atyo yabbiddwako omwana we yabadde agenze okumugema. Bino byabadde ku Kiganda Health Center for omukyala amanyiddwa nga Peace Kyalimpa atemera mu gy'obukulu 25 omutuuze w'e Buyonga Zone mu kabuga k'e Kiganda mu district y'e Kasanda. Bwe yabadde atutte omwana we Shivane Nantande ow'omwezi ogumu okumugema olunaku olw'eggulo bw'atyo n'amubbibwako. Kigambibwa nti Peace yatuuse ku ddwaliro n'alaba omukyala face gwe yeefaananyiriza nga gwamanyi era ddakiika 2 n'amwefasa bw'atyo n'abeera nga amusaba mulekereko ku mwana agende afune ekyokulya wabula yagenza okudda ng'omukyala yamazeemu dda omusubi n'omwana we. Bw'atyo yeekubidde endulu eri eddwaliro era ab'eddwaliro ne bagenda maaso okuba ng'ate bategeeza poliisi omwana oyo anoonyezebwa. Gwe wonna alina w'omulabyeko genda maaso okuba ng'ate otegeeza poliisi. Nzikiriza nkutwaleko mu ggwanga erya Zimbabwe. Omukulu amanyiddwa nga Beramin Mugabe mutabani wa Robert Gabriel Mugabe eyaliko president wa Zimbabwe bimwononekedde anti ono atandise okuba nga anoonyerezebwako ogw'okulya enguzi mu biseera kitaawe we yabeerera mu ntebe. Kigambibwa nti ono mu kaseera ak'okusindiikiriza kitaawe yalumba eggwanika ly'eggwanga bw'atyo n'akukumbayo ebisawo by'ensimbi eziwerako ddala n'akuuliita nabyo. So ebyo byensobodde okuba nga nkusakirayo eyo naye nga bwe nkukomyawo wano ewaka yassa paalamenti olunaku olw'eggulo twagirabye nga erimu nabe oluvannyuma lw'omuyambi wa sipiika wa paalamenti amanyiddwa nga Thomas Tayebwa okuba nga ate afuumula ababaka 5 ab'oludda oluvuganya nga byonna bakusomedde olunaku olw'eggulo era nga kwabo kwabaddeko Honorable Betty Nambozi Bakireke Honorable Francis Zake. Weewaawo ababiri bano bagenze maaso okuba nga ate beekumamu omuliro nga bagamba nti Tayebwa bagenda kuba nga ate bamuddiza ekyo kye yabawadde. Ekitubeeza mu paalamenti muno zaatu kukwata mateeka gatubeezaawo bateekawo ezo rules of procedure zitulungamye bwe tuba tuteesa. Tayebwa naye bamulondanga ffe naye mubaka wa kitundu infact nze naawe twamusinga n'obululu tulina ne mandate nnene nnyo okumusinga kubanga ffe twawangula mu bibuga ebirimu abantu abasinga ababa abamulonda 13. Omuluka gwange gumugwenkana constituency ekimufuula ow'ekitiibwa wano rules amateeka ga paalamenti ge gamuwa obwa sipiika ne muwa n'ekitiibwa n'atula ne mu ntebe ey'enjawulo. Bw'ava ku mateeka
amateeka bwe gavaawo naye tabasipiika kakati bwe bibanga byakukozesa bubi mateeka naffe tumugobye yes kubanga naffe tetukyamuli organizinga nga sipiika wakumala zino ennaku nange tayeebwa ennaku zino 3 zangobye angobye mmeka ennaku zonna oba yamaze ennaku mmeka nga angobye nange mugobye era nange ze ennaku zonna ze namalanga nange tananzikirizako bawo mu house nange nja kuba simutwala nga sipiika era nange mulaba ng'omubaka omwereere kubanga si yekka yalina obuyinza amateeka ffenna ge gatukuuma tosobola kusituka busitusi omuntu asituse mu palamenti ayogere mu palamenti okwogera osituka n'okolaki n'oyimirira omuntu asituse mu palamenti raising a point of procedure n'akyogera naye gwe sipiika n'oluulinga n'osazaamu by'oluulinze naawe n'ova ku mateeka kakati naffe okumala zino ennaku naffe tumugobye naffe si deputy speaker naye okimanyi nti bootabadde okulwokuna babadde baagala kungajambulano babadde baagala kunnyambula badde baagala kunkubira mu palamenti munda deputation zeri mu plenary amenye etteeka etteeka ligamba teri mubaka wa palamenti anaategekanga kwekalakaasa munda mu palamenti olwaleero bakkiriza kinyamatama n'aleeta wano okwekalakaasa likodi eraga nti palamenti tewulira Luganda buli kiwandiiko kya palamenti kyonna kiteekwa kubeera mu Luzungu gwe baleeta wano teepu mu Luganda nga naye yennyini tayebwa talumanyi tayebwa tamanyi Luganda ngezezaako emirundi mingi tasobola wadde n'okubuuza tamanyi Luganda n'abasinga obungi mu hausi tebamanyi luki basinzira ku vidiyo eri mu Luganda nga tebafunyeewo interpreter ne bagisinzirako okusindika muki mu kakiiko oba bakusindika mu kakiiko k'empisa bw'omu tujja genda babiri era njagala kusaba ababaka ba palamenti bonna abalumirwa nze ngenda kubeera bubezi wiiki era ngenda kweyanjula ewalida opposition nze nkulembera ababaka abagenda ne zaake komiti yampisa kubanga nze zaake bye yayogera nange mbikkiriza ti kinyamatama si mubaka mulungi taleka naye wano ku kiteeso yabba akalulu obadde omumanyi kinyabiki asaana akwebaze n'okwebaza zaakwe bw'oli muvubuka nze mbadde simanyi nti namusomyeko nendaba ebikolobero byazaakola nengamba wamwogeddeko akalulusi mulonzi wa werakayi ate era bagambye mbuno wamuyitani ate obadde okimanyi kino alina Oluganda alina abaana bawe yali kakati twagala kati twagala kuyingira namwebi nawe balumba nawe oli omu ku bakyala balumiko oba nze njagala kugamba abaka abakyala abayimiridde ne zaake ffenna ku Lwokuna batiise mu kakiiko simanyi ate omukulu bw'agenda kikola kubanga agambye nti ebyokuleeta teepu alijjeewo abitaddeko n'akakiiko naye ate omusango gwa zaake ate gwo tannagujjawo naye ate nga nina okujja mu kakiiko bangobye ate nga nina okujja mu kakiiko ye yennyini alabye obuzibu obuli mu teepu ze yakkiriza n'agamba kaziteekeko akakiiko akakiiko akeetaddeko yekka kuba agambye ye yakola ki ensobi etabangudde palamenti n'olwekyo tayebwa naffe tetukubalanga sipiika okutuusa lw'onootukkiriza okomawo mu palamenti naawe ogobeddwa omuweereze mu kakiiko k'empisa naawe bakutwale mu kakiiko k'empisa naye ffe tukulopye wa Katonda waliwo neyabba amabaati nze tayebwa nkulopye wa Katonda nze nkulopye wa Mukama ne mu kkooti y'abantu b'emukono omubaka w'abantu asituka atya okulonda ekifo ky'okumwebaza gw'oyagala bakinyamatama abatayogera so ng'ate go agava ew'omukulu amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior nago si malungi yes oluvannyuma lw'okuba ng'ate emmotoka ye empya Subaru gye yabadde yakafuna n'omwezi tegunnawera agifuniddemu akabenje era ng'egetinze scratched yes so ali awo omusajja wattu mwennyamivu byansu so eyo nga nkujjeeyo yo poliisi ya Uganda ekakasiddwa okubanga yapondose ku mukyala eyasenze ku Entebbe Road era ngono yazzenga omulalu weewaawo ng'agenda maaso okubanga ate akola ebikolwa oba obulombolombo obw'ekinnansi era nga bangi batandise dde okubanga ate bamukkiririzaamu wamu n'okuddukayo balabe butya bw'ayinza okubayamba. Munnange olunaku lw'ejjo mba mpitaayita nadde ntambula muko nga mpitako mu kibuga eyo nebitawo okuwana wa ku ssaawa ya Queen ku ssaawa ya Queen buli omu amanyiiwaawo ndaba abantu abakuŋŋaanye neebuuza mbuuza owa bodaboda yadde andeeta
ne mugamba abantu bakunganye bakibonna bonna owa bodaboda nga alunteekerako obate yampadde kibozibozi amaya bodaboda mbatya nga nange nzija nkola kalisaaki kange ku TikTok kali ku byeyampadde ndisimanyi oba yakisusiza mugamba nti obojjawo omukyala yajjangwa abantu bamayi mulalu omukyala nk'okukuma ekyotaawo abantu tebanako okujja kale nga atera okubeera kale nga like nabeera ngaasamira atona nko okujjawo mpolampola omwomu nga gamba jangu kebere muko nakebera mukono ate nga n'abantu ab'omukisa atanoga mukazi n'ebintu nebikola ebintu by'omukyala bibikola bodaboda nankugendayo ti omukyala oyo ogendewo nakuwa ku mukisa yino otekayo enkuba 2 mu kibbo nti ate okufuna kiralo bakasitoma abayayanira gwe n'omugamba nti nindako akulinda jjukira mungu otegera olugamba ne lutambula atolako okwettanira omukazi omwomu nako okumwettanira poliisi ng'eraba kisusse kubanga jjukiramu oluguudo awo omukulembeze atera okuyitawo ni Museveni watera okukozesa kati ndoza nebati yamu omukyala ne bamukwata wenja okugamba kizoba kikyamukosa oba kale n'okusasamaza abantu abantu okubeera nga baji poliisi ng'emukwata ng'emutwala kibuye nga bamuggalira ne bantu balina amaanyi abapoliisi tebalaneka okuzimba embuto omukazi agamba muntu tenemujja kunneetwalira abapoliisi tebalaneka okuzimba embuto omu ku omu abalaneka okuzimba embuto abapoliisi nga bamukomyawo omukazi agamba munzize omwazija mumanyi navaawa yakozeseza engombo nga yali ndisikiri naye akaye kanene kaavaawa nga babuuza mumanyi navaawa mumanyi ayani yandeeta waneeno nga poliisi omukazi bamujja mu kaduukulu nga bavuga paatulo era kati omukazi wakolera poliisi yesibyewo akaguwa niyemuleka akola ebintu bye waliwo ayagadde agenda ate abasirikale abapoliisi batya eddogo okujjaka abapoliisi bedda bayala okweta kubasaba baganda amalala bamenya amasabo ne bakirowoozako teri musirikale alatya ddogo maama omukazi bamulekawo abantu babeera bali bakeerawo bukeezi omanya abantu abangi bakeerawo obukeezi gwe naawe wakana jagenda okola risaaki yo oba owakanya ebyange kyaba walabaddewo okukawo ne weebuuza noba nekatini zino zina amayumba g'abagagga oba mu nyumba z'abantu abalinamukko oba mu nyumba z'abantu amanyi okuteeka ennyumba zaabwe nezirabika bulungi ruumu zaabwe nezirabika bulungi zibeera mu sente meka katini zize nno bazikuleetedde ku 2.2 baa ku 7 kisinzira obugazi bw'oyagala balina katinizi mu kala gy'onooba oyagadde ate nga baera kujja bakudizayiningira ennyumba yo erabike bulungi bakudizayiningira eddiiriro lirabike bulungi balina experience mu kyebakola era enamba z'essimu zaabwe zizaawo bakubireko bagenda kujja bakudizayiningira ennyumba yo naawe erabikeko ng'eyabalangira otule mu ddiiriro g'ebannange is this my house go ag'omu nkubo gakitemye dda nti maama Fiina mbu n'omulongo babirye Saara mbu be baataddemu poliisi ebeere ng'ate mbu ekwata omukyalo oyo ago ga mu nkubo nga bwe nkutegeezezza gaba social media inloza weewaawo ye omukulu Sefuko twakitegeera bulungi nnyo nti ono yasurvivinga accident yevuddekawo era ng'embeera gy'alimu tennabeera malidadi saana naye nga omukulu omu yavuddeyo n'agenda maaso okuba ng'ate amutegeeza ebintu byebadde supposed okuba ng'ate akola oluvannyuma lw'okukyalira ku bafu era n'ategeeza ggwe wenna ali eyo by'olina okukola singa oba okyalidde ku bafu biibino by'olina okukola ng'ogenza okulambula ku bafu oleme kwesanga mu mbeera ng'eya Sefuko owulira bw'oba ogenza okulambula ku bijja oba abantu abaafa gye babaziika eriyo by'olina okukola unless bw'otabikola ojja kwesanga mu mbeera ng'eya Sefuko simanyi baba bagambako ffe bye batugamba nga tukyali bato bajjajja baffe nti bw'ogenda okukyalira abafu bakuwerekera owulira bw'oba ovaayo ng'oli mukomawo bakuwerekera naye bwe baba bakuwerekera kisinzira bali mu muudu ki biki by'obadde okozeeyo ng'ogenza okubalaba bwe bakuwerekera nga basanyufu ogenda mirembe bwe bakuwerekera nga wabanyizizza oyinza okwesanga ng'ozzeeyo nabo nga naawe oli muzimu ng'ogudde ku kabenjedde kabusa oba ng'ofunye ekizibu eky'amaanyi abantu bangi bafuna ebizibu nga bagenza okulaba ku bafu njagala okutegeeza abantu bonna nti abafu balina obulombolombo
ne byolina okukolayo ne byotalina kukolerayo. Okitegeera nga sikumalidde biseera. Ekisooka bw'oba ogenza okulaba ku bafu kyatteeka olina okubasabira, si kubasaba. Njagala okikwate bulungi. Olina okubasabirako, to pray for them, not to ask them. Omufu tebamusaba, omuntu yafadde ate oli mumusaba. Ebyo binyinza Katonda. Owulira, olina okubasabirako, ekyo kibasanyusa. Naawe bw'oba ovaayo n'otafuna buzibu. Namba 2, bw'oba ogenza okulaba ku bafu olina okubeera ng'olongoosa ku nnyumba zaabwe ez'olubeerera. Osobola okukwata ku lweyo n'oyeraayerako n'okoolako, Abaganda bakuyita koola, n'olongoosa ku nnyumba zaabwe ez'olubeerera. Ekyo nakyo kibawa essanyu. Naye kisinziira bino byonna bye nkugamba obikoze mu mwoyo ki. Olina okubikola nga weegendereze omwoyo gw'obutanyiiza Katonda. Owulira, olina okubikola mu mbeera eyo obutali bwa kwesawuza kunyiiza Katonda. Namba 3, bw'oba ogenza okulaba ku bafu olina okukontrolinga eddoboozi lyo n'otakola noise. Kino kiri very sensitive, n'otaleekaana. Bw'oba ogenze mulimbo n'otandika okubeera ng'okola enduulu nga seefuka, okwata vidiyo, okola biki, ebyo binyiiza abafu. Beba abantu bewesanga nga abadde akomawo mu kkubo n'agwa ku kabenjedde kabusa, ne bagamba nti abadde agenze kuziika gundi, naye ate naye tumuzizzaayo muziika, tatuuse naka. Okiwulira? So nkomekereza ngamba bw'oba ogenze okulaba ku bafu bambikola kikututte. Abafu tebakwatirayo vidiyo, wagenze kulaba ku bafu oli mukwata vidiyo. Kati seefuka okuggyako olugezigezi lwo, content bannange akutuusa mulimbo okwata vidiyo, aba content kyoyo really mujja kweretera obuzibu in form of content. Kola content gwosobola, abafumu bawe ekitiibwa, abafu banyiiga. Yes, ojja kuvaayo ojje ng'olalamula ogwe kabenje bakuziike nabo, otuukeyo ate bakubuuze nti sebo badde wano ng'otulekanira nga weeyita ki. So Meanwhile, ekisaawe kinnakivubo essaawa yonna kigenda kubanga ate kijjibwako akawuwo era nga bwe kityo bwe kifaanana. Naye nga aba social media in-laws abamu si basanyufu, bavuddeyo ne bajjayo pulaani y'ekisaawe kye baali basuubira oba kye babalaga nti kibagenda okubanga ate bazimba, naye nga balabira ddala ekyazimbibwa tekirina we kifaananira n'ekyo kye baali bakoze ki babawadde nga pulaani. Weewaawo eyo nga nkugjeyo Boba CEO eba media houses bavuddeyo bati bagenda maaso kubanga ate beemulugunya ku mukyala amanyiddwa nga Shiba Kalungi nga bagamba nti ono ali very disrespectful oluvannyuma lw'okubanga ate ajjanga mu ntuula late ate bw'atuuka n'abasonga mu mbu engalo ate gattako n'okubanga mbu ayambala bubi ate atuula bubi. Kwegamba beemulugunyiza ku Shiba mwanattu ne bamuggyayo ensonga ze zonna nga balaba tezijja kugguka singa anaaba takyusiza. Mujjukira nti bano abakola federation era nga bagenda maaso kubanga ate balwanira kye bayita copyright. Ate mukadde kamu yakirinzeko n'omukyala amanyiddwa nga Anne Kansime mu Nakatemba, naye ba social media in-laws bangi batadde question mark ku fashion oba sense of style ey'omukyala amanyiddwa nga Anne Kansime engeri gy'ayambaddemu. Bagamba nti omukyalo ono oba oliawo onyambala agitaddemu comedy. Abalala bagamba nti oba oliawo yakopye ku mugenzi Brenda Fassie byayambala ebibasoberedde ddala balabya tebirina ebikola ki bwe bikwataganira. Alien Skin ng'asinzira ku Galaxy FM yavuddeyo n'agamba nti bantu bangi temujja tegeera kino. Bobi Wine yavaayo n'agamba nti nze neetaaga chance, naye ate si bwe kiri, nze seetaaga chance. Abantu abeetaaga chance be ba Ronald Mayinja ne ba Big Eye style bwe zityo. Ono teyakomyawo yagenze maaso okubanga ate abategeeza nti nze nja kubaawo newe naaba nvudde mu nsiike y'omuziki kubanga nina plan ez'okubanga ate enjoyininga oba negatta ku by'obufuzi. So tobeeraawo ne weewuunya singa ondaba nga nvuddeyo n'ekibiina ky'obufuzi nga Fangon Forest nze njifudde Fangon Unity Platform. Mukadde kamu yagenze maaso okubanga ate abagamba nti nze gwe mulaba menye rekodi nze muyimbi akyasinze okubeera influential mu ggwanga lya Uganda era ekyokola kikubireko mu ngalo ez'amaanyi kubanga abasinga obungi mwali temumanyi nti nja kutuukayo neeno. Teyakomyawo ne yagenze maaso okubanga ate ayongerako n'agamba nti nze najja kusumbwa music industry n'okwawula politics mu music kyekyali ekigendererwa kyange kati nkimaze December ngenda jukira nti guno sigwe mulundi ogusokedde ddala okubanga ate ategeeza eggwanga nti mu December akola ki agenda
Omukulu amanyiddwa Patrick Mukasa alabye Kisusse banange n'agamba nti waye kambabulireko mu Kisussa abawandiikidde n'abagamba nti if you've taken years without hearing from someone, please don't just add them to your wedding stroke introduction WhatsApp groups. First, call to know how they have been doing all those years and then tell them about your function and the WhatsApp group. Okiwulidde ekyo abantu obango badde omaze ebbanga ddene nga tobawuliza toyogerako nabo gwe tokera ku makyolo okubanga munango olina omukolo gukuwuuba ng'oteekawo WhatsApp group otandika kusonseka mu bantu nga tobeebuuziza nako agamba nti abantu gye babeera babeera n'ebizibu babeera n'ensonga zaabwe lwaki baabula sooka obeere nga tobabuuzaako obabuuze bali batya ebbanga lye babuuze ki kye babaddeko awo ogende maaso okubanga ate okola ki obagamba ku WhatsApp group yo gye wakuleeta nze olabe idea bagiguleyo okubateeka mu group oba nedda kuba abantu abamu ebintu bya group munaye babikowa tebabyaga kyovola mbateekamu ne banyiga left. So bwe nkyongera kubaga ate nva sibulira n'abalungi bagula naye nga ate kinkakatako nnyo okubanga nkujjukiza nti RNPT services for airport pickups we tuli nnyo okubanga ate tukukwasaganya ate nga nawe eyeetaaze munange okubako special surprise gy'okolera omuntu mu ngeri ey'enjawulo oliwaddemu okubanga ate munange otutuukirira ku namba zaffe ezo ez'essimu ezitambula mu baa ya white tujja kubanga ate tukwasaganyisa ddala bulungi MTN for WhatsApp kwendi nnyonnyi ddala ne wonabanga ate okubya bukubi nja kubanga nkwanukula still ne Airtel kyekimu ngenda kubanga ate mberekereza omulungi oyo atakuumira mpera sigale nga abankumide. Thank you so much for watching. Beera bulungi weeraba. Muna Uganda otambudde n'obwoya ne bukugwa ku ntumbwe toddamu kwetawanya anti-Malden International Labour Consultants ye kampani eyakakasibwa gavumenti okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Kuwait, Qatar, UAE, Jordan wamu ne Saudi Arabia. Beetaaga ba cleaners, drivers, waiters and waitresses, baristas, car washers, tailors, constructors, security guards, chefs, hairdressers, abapedicure ne manicure, housekeepers atenga n'abakola ku bisaawe b'ennyonyi tebabeera bidde anti eno ye home of opportunities. Okumanya ebisingawo basange ku offices zaabwe ezisangibwa Namuŋŋoona Nakibinge Road mu Rubaga Division oba bakubire ku namba zaabwe ez'essimu 074 783 88 oba 078 75 29 oba baweereze ka message ku WhatsApp 077 0 eyo ye Malden International Labour Consultants ensibuko y'emikisa.